Uncle P. Atosazeewo gundi ogijjeko. Empale y'eriiso. Palaso taggwako katemba laba afunye akapale k'eriiso esaide eno ate nga munange wizo kyeyekola munange eri mu America kikabuka ate nga omuyimbi Alien Skin munange ennaku zino ali bulala. Ngenda kusaba video munange ogimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo okikolere ddala. Ngenda kubeera nga ntandika ne Palaso ate mu maaso awo njije n'abayimbi abalala mu maaso awo. Kakati Palaso abadde wali agettingamu ko crazy babadde mu kushootinga video ya Nakonda wali ne mwana mulenzi munange ate graduate esaide awo nga ali mu kwekola ebintu munange engeri gy'abadde ayambaddemu ko akapale kano akabika eriiso. Ajjukira nti nno ne mwana mulenzi Luga kakati Palaso munaye bimusobedde agambye oba Luga kano akantu bakambala ate nakateeka ku liiso ne kabeerako munange akabanga akawera agambye bannange respect bannange Luga engeri gy'ayambalamu kano akantu kasooke tulabe ne Palaso naye kyabadde agamba mu katambi eno ng'akambadde wano. Uncle P. Ate osazeewo gundi ogijjeko. Empale y'eriiso. Underwear y'eriiso. No pajama. Yeah man, kweli. Andi omugagga. Lidashika kyusamu eriiso likoye. Yansa sidde nnyo Luga oba kikola atya Luga olia. Kana kantu bannange Luga mumwongeze ssente. Munnyonyo ogawe kayita batya? Mumwongeze ssente ka underwear k'eriiso. Luga bamwongeze ssente. Kapejama k'eriiso tekambali kaboy. Bwentyo nno ate munange bwenkyekizeko ate ku mwana mulenzi munange Palaso esaidi eyo kati kankugyeyo kate nkutegeezeko nti nno wizo kyeyekola munange wali mu USA munange ate kikabuka era nga bw'olabaawo jjukira nti nno balina show ne mwana mulenzi oyo Prince Melo balinayoko show eyo esaidi eyo era nga bw'olaba akatambi ako babadde bonna nga bali mu kutambula mukaawo ate mu sayiti munange. Chilling. Yo, the boys live in town. Doing some of my knees out to the good life. Under that Melo Price. Era nga bw'olengera mu katambi awo ate nga ku sayidi emu Weasel n'addako Keno ng'ali mu kunyumirwamuko oluyimba lwa Mwaza Radio era nga bw'olabaawo. To end it out to the good life, man. Bwe kityo nno ate bwe kiri mu kutambula esaidi eyo bwentyo munnange ate bwenkyekizeko ate ku mwana mulenzi munnange ate Weasel era nga nja kubanga kuwa update yonna enafaayo. Kaakati akatambi kenkutaako okusatu ke k'omwana mulenzi munnange ate Alien Skin ennaku zino munnange ali bulala kye bayita jjukira nti nabadde yakafulumya oluyemba nice guy kaakati byonna munnange nti byali mu tulaga esaidi eno biragira ddala jjukira nti notwalabikoko wali era nga bw'olaba ekifaananyi ekyo ng'ali n'omwana we kw'ossa n'obutambi obwabadde bugetinga viral ku mikutu egy'enjawulo ng'ali n'omwana we ng'amulaga love betya wali wonna era tulabikoko n'ekyo ekifaananyi kibadde kitwedde nga wali ku mukutu ogwa Instagram kw'ossa n'ako akavidiyo kakoze nga yambadde ebikomba bijento wali wonna kibadde kiriya munnange ennaku zino bali mu kwewuuza nti nno Alien Skin ennaku zino ng'ali bulala takyali oli munnange eyali agetting crazy munnange side eyo si byange mbiwulira mbo webityo naye nga munnange mwana mulenzi munnange ennaku zino Alien Skin munnange era ali bw'atyo era nga bw'olaba ali bulala nga bw'olaba akatambi ako era kabadde kagetinga viral akatambi ako wali ku mukutu gwe ogwa TikTok. Bwekityo munnange ate bwekiri mu kutambula bwe ndi munnange era bwenkyekizeko ne ku mwana mulenzi ono Alien Skin ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo okikolere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo ne video endala katono nnyo bwekiti.